Kitundu kya 13 tuli katabo kaffe mbayiwa eno nkoko nkulu. Nze baze simugaananga kuwasa era bw'aba ayagala bwaddembe okuzimbira mukazi we ennyumba ey'ebbaati ku lusozi. Akasiisira kange ke nasulamu obwedda kammalira. Mujja wange tasaana kunneeraliikirira, nze simulinaako mbojjanya era sitya kuvuganya. Ekikulu ekinnuma kiri kimu era nga kye kinsuza nkaaba. Ebivumo baze byafukumula entakera musaba bikomye, nange ndi muntu. Ne wamala wino oli muntu. Nawe oli muntu. Agagambo gannindigulira buli olukya gannuma. Ate oba bw'avuma nze kalekaleko naye bw'owulira agagambo gamukola ng'avuma nnyabo, nze bannange nze gatuuka n'okuntiisa. Lindako ky'ogamba bitiisa nti omusajja yandigwako eddalu. Okola mukwano gwange ebyobuwangwa by'abajjajjaabo birungi, empisa zaabwe nzigumivu si za lujjulungu, tezigenda kukutukawo nkya. Eno empewo efuuweka tesobola kuzitwala. Emirandira za simba miwanvu mu ttaka ly'abakyoli. Ebyobuwangwa by'abagwira nze sibitegeera naye sinyooma mpisa zaabwe. Bwe lwaki onyooma ezizo? Mubuuza wamma lwaki anyooma ezizo? Mwami wange okola, nkusaba ompulirize. Oli mwana wa mwami naye neeyisa gye weeyisaamu tekugyamu. Lwaki weekaniikirira ekiryo ky'ensujju bajjajjabo kye baaleka basimbye? Oyinza okikuula n'osigaza emirembe? Tayinza. Okola nkubuulire, Dawino nkubuulire, tolimbye. Tayinza ate emirembe nga givaawa? Gwe mukyala munnange twogere mpola tebatuwulira. Bannakyoto ky'okumanya tutandise ekitundu ekya 13. Baaba kano katabo kajja kunkuulamu ekyenda, kajja kunkuulamu sibaana. Wamma bannakyoto kyenjuna okumanya tugenda mu nnaku enkulu. Teweerabira bw'oba ng'oyagala ebintu eby'abakyala ebyokwewunda, beera ng'onkobera. Nga bwe twabagamba kwefaako nakyo Uganda, ate bajja kubeera nga bakola kumu okubeera nga babanyiriza. Oyagala kutabulira bisigo bya lunaku lukulu, obeera ogituukemu nga ggwe oshanana ng'oyaka. Oyagala kutabulira byakwerusa byakuleka mu langiyo, beera ng'ojja bakwefaako babeere nga bakolako. Wuliriza kino, abakyala ak'emugga oluusi ettaka lyafuuka lya nkalajje, bakugamba nti ebyo byonna babikolako. Bakugamba nti tokkiriza wamma mwana wattu kuliisa abaze emmere ate mwana wattu omutali yadde kasupu. Beera ng'ojja balina byonna byakwewunda. Bakugamba nti oyagala okubeera nga ddala mutuufu, ebintu byaffe biri byonna bibeera malidaali saana nga bibeera tayiti. Bagamba beera ng'obeekwata. Bakugamba nti abakyala bangi abalina embuto beetaaga okubeera nga bazisala, naye beetaaga ekintu ekigenda okubakolera. Bakugamba era beekwate. Bakugamba ate eriyo abaagala okukola ebbeere ettutu, baagala okukola akabina, hipusi, byonna twala tugende, byonna. Bakugamba era beera ng'obeekwata. Bakugamba eriyo abalina enviiri ezikutuka, nga gweoyagala enviiri ziwanvuwe, ate mwana wattu ojje musituka zibeere nga nzirugavu tibitibi. Waba olina mwana oyagala nviiri ze zinyirire, weetaaga ennazi. Bakugamba beekwata. Okola otya gwe nkubira, byonna bijja kutambulira malidaadi. Ennamba yange njibawa era mwenna mugimanyi. Ky'oyagala eby'abakyala kwewunda byonna, gwe beera ng'onkubira. 773 27 612. Tweyongere, tuli ku kyoto ky'okumanya, tuli mu katabo kaffe mbayiwa nkoko nkulu ewedde.
tutandike Mbayiwa we tufundikiridde. Bwe yava mu mmotoka yagenda okubbulula amaaso ng'alaba nnyina ndi kuno ne kaganda ke kamutema bali awo ku muggalo bamulindiridde. Mukazi watundi kuno ne mutema baatuuka oggulo limu. Haji Bulayimu yabaleeta. Mutema nga yalaga nnyina ekkubo. Ozajja ne Mutema yafuuka mwana wa sita yadde baamugoba lutali luno. Baasulawo wabweru nga baguddumadde ku lubalaza kubanga baali tebalina mumanye yenna ku miriraano nga n'okutya batya. Bambi batya okusula mu beemiriraano be batamanyi. Baana tubaagala naye bazaala omwana n'akufuukira ogwana. Biibino nno bibuga nga biibino nno bibuga ng'okusula mu beemiriraano bwe bakwefuukira ekiro si beebibuga bayinza okwefuukira ekiro mwana wattu. Oba abazigu bwe balumba amakaago bannyinimu nga tebagamba nti mmwe saza olukwe ntayi. Bambi kyekyabaleetera okusulawo. Mbayiwa olwalaba ku nnyina obulumi bwe yalina ne buwoolera era yajjulira ettaka lyasame limumire n'ayagala okumala gapaala atyo naye nga ne waayita talabawo kubanga yali amanyi nti nnyina ne muganda we baamulabye dda. Ssebo Mbayiwa todduka baakulabye dda. Ate n'ajjirwa ekirowoozo nti oba n'emmotoka teyandigivuddemu yandizeeyo buzzi n'agira nga yeewogomako eyo mu kibuga okutuusa lwe yanditeebereza nti bazzeeyo mu kyalo n'alyoka akomawo. Ku ssaawa eyo Mbayiwa yayimba ensonyi olw'okusangibwa nnyina mu mbeera y'ekirwadde ekyo, ate n'ayimba n'okutya okubuuzibwa ebikwata ku nsimbi za nnyina ze yali amaze okudiibuuda. Kale olaba okuzibiikiriza ebyo byonna Mbayiwa yasalawo okwaniriza n'okubuuza maama we ne Kamutema. Ye asumuludde obulimba bwe nti maama temwansabira nnyo si kate nfe. Ne Mbayiwa beera w'amazima katoofe anti kaakati bava kunsiibula mu ddwaliro ku kitanda mazeeyo wiiki ezi 3 kyokka ye yalaga ngalo nnya kyokka n'abagamba mu wiiki 3. Ndi kuno bwe yawulira atyo n'awulira ng'enviiri bwe zivudde ku mutwe ne yeekubaakuba ku bisambi nga bwe yeesansabaka nti ng'ofa lumbeeki mwana wange. Mbayiwa n'agamba nti tuyingire mu nju nkubuulire. N'atandika okusenvula mpola mpola aleme kulaga nnyina nti atambula ajaagiira. Okujaagiira kutambula nga ogaziiza amagulu olinga alina ensalika. Mwe temulabanga bulwadde bwa lukuuma waka mukuuma waka simanyi kirwadde kya mootinzi bwe batambula kati noono kwe kutambula ng'ojaagiira. Wabula nnyina teyamukkiriza yeeyongera bweyongezi kumusemberera n'amukwata ku kifuba n'omukono gwe ogwa kkono ate ogwa ddyo ne gukwata ku mugongo gwe nga bw'agamba nti ndaba bwe olukukozesa wenna n'osigala magumba masa lweki tewantumira n'olwala okutuukaawo n'ototumya muntu yenna oli oyagala ofiira eno ng'emmese naye nga mu butuufu Mbayiwa naye nga mu butuufu Mbayiwa yali takyuseeko okuva lwe yava mu kyalo ekyaggwe. Bwe baamala okuyingira mu nju Mbayiwa n'agalamira ku kitanda kye
nyina n'atuula wansi. Mbayiwa n'atanula okulimba nnyina nga bwe yagwirwa obulwadde obwembagirawo ng'ali eyo ku mulimu, n'atwalibwa Ekirinnya mu ttikka mu ddwaliro, era ng'abasawo olumbe lw'abalema okutuuma erinnya. Obulwadde buyinza okugaana ssebo maama towakana ne butulema okutuuma erinnya. Ekyo nnyina olwamugwa mu kutu ye mwangu n'agamba nti oba obulwadde obwo bwaffe bwa kinnansi. Nkubuulire mwana wange, obwo obulwadde bwaffe bwa kinnansi, era nja kugenda naawe abasawo Abaganda bakujjanjabeko. Mbayiwa okwewonya by'ataasobole yaddamu mangu nti anedda maama, banzijanjabye kati buwonye. Nyina ye ng'anyweredde ku kimu kyakutwala mutabani we mu basawo b'ekinnansi. Mbayiwa yali tayagala mboozi eno egende ennyo wala, kyava agamba nnyina nti kale tunaabiraba ng'otuusizza okuddayo. Awo nno nnyina n'addamu amaanyi. Yali tannasuula kantu konna mu lubuto obwa jjo. N'akwata akambe agenda awaata emmere, anti yajja n'ekitereke ky'amatooke okuva e Kyaggwe. Mu kiseera ekyo Mbayiwa yali awulira nti ateekwa okugulira nnyina ennyama, naye ate yeejjuukiriza nga tasobola busobozi kutambula. N'amala gayita Kamutema n'akalagirira eri akatale akaali awo okumpi, era n'akakwasa ennusu ezo 20 ze yali asigazzaawo zokka, n'akalagira kaguleyo kilo y'ennyama emu ko n'omugaati. Mutema yagenda yenna ameggeredde, kubanga yali agenda kuleeta mugaati gwe yali ayagala ennyo. Mutema bwe yagenda mu katale, nnyabwe n'atandika okutegeka ekyeggulo mu kafumbiro. Mbayiwa yali akyali awo yekka ng'akulungutana n'ebirowoozo bye, n'awulira akonkona ku luggi. Bwe yawenjula ku lutimbe lw'ekitanda kye nga namusisa ono. Baaba, kati emboga eneze ku ntumbi, ate entumbi n'emera ku njovu, ate enjovu n'emera ku mpologoma, empologoma n'emera ku mamba. Katukawulire. Emmeeme n'emutyemuka era n'emugwa wala. Namusisi yali ajjidde mu ntwala. Yalina suutikeesi 2, ennene n'entono. Amaaso gonna gaali gamutwakadde. Mbayiwa yeegumya n'amubuuza nti owange, ng'obulidde mu ngugu, simanyi ogenda Nairobi? Owaye sisa, ng'obulidde mu ngugu ogenda Nairobi oba? Kyalira ekivubuka ne kikugamba ebyo, tewakikubidde essimu ng'ojja negamba owaye ogenda Nairobi, kyokka obimuleetedde lubuto. Namusisi teyanyega, wabula yanoonya bunoonya wakuteeka suutikeesi ze. Katukawulire. N'Embayiwa yamulondooza maaso gokka nga yeewuunya ekimuleese n'engugu eyo yonna gy'ataleetangako. Bukya baagalana, ate ng'okuva ku luli lwe baayawukanira ng'ab'ebigo mu woofiisi ye yali talowoozanga ku Namusisi. Mujjukire waliwo we baayawukanira. Mbayiwa agezaako okunyigaanyiga amabeere, n'amugamba ndeka naawe. N'afuluma n'agenda. Kuva olwo tebaddangamu.
kati munnange leero ate omwana wo yakomyewo omugole tumulese buluba tulese muto bw'atazaala tumuzaayo ewaabwe. Namusisi kye yakola kwe kugenda eri ekitanda kya Mbayiwa n'atuula wansi kumpi awo n'akoteka omutwe ng'asirise beccecerece ne Mbayiwa n'asirika. Kyokka Namusisi yalabira awo ng'amaziga gamuyitamu bambi. Kamutema bwe kaava mu katale kajja kalanduka n'ekiseffuliya ekikadde kye kalonda eyo ne kajja nga kakinyoola nga kavuma ng'emmotoka basimanyi vum 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 vum. Bwe kaali kayingira mu nju Mbayiwa mwe baali ne Namusisi kaakuba eŋŋombe y'omumwa nti bi. Mbayiwa olwakalabako yakaboggolera lutali luno nti ddayo mangu tumbaafu. Kano nno ke kaanyumiza nnyabwe bwe kasanze omuwala akaabira ewa Mbayiwa. Naye ate bwe byamugwa mu kutu yayagala alabe ekiguddewo. Yava mu ffumbiro n'ayingira mu nju era yagenda n'aliraana Namusisi ng'ali wansi awo ng'asimbye olukono akutte ne ku ttama alira bambi. Ndi kuno yasooka n'asoberwa engeri gy'atandika okumubuuza ogubadde okutunula ku mutabani we ng'amulaba ali awo atunula ggubya ng'omusajja akubagiza. Yeevaamu n'amubuuza nti mwana wange mutawaana ki? Ate n'akwata Namusisi ku mukono gwe ogwa kkono n'amugamba nti kale jangu eno ebweru onsindire ku nnaku yo. Oli mukazi nange ndi mukazi, ennaku yo nja kugitegeera. Mukyala ono bambi mukyala mulungi. Kale genda onnyonnyole bano tulabe. Bombi baafuluma ebweru ne batandika okwogeraganya. Mbayiwa yali akekejjana ng'agezaako okwekakaba mbw'ave ku kitanda agenda awulirize Namusisi bye yali abuulira nnyina. Yalemererwa n'asigala ng'omutima gumuli ku mutwe nga yeeraliikirira ebinaddirira. Namusisi yalonda akati akaali awo ku bbali n'atandika okukafumitafumita mu ttaka n'alyoka yeevaamu n'agamba nti aya yali mulenzi wange. N'asirikamu olwo n'ayongera okutokera ddala omutwe gwe n'okutakulatakula mu ttaka n'akati era n'asirika. Ndi kuno yalaba Namusisi akonye n'ayongera okumugumya nti mukadde toneeraliikirira nange edda nja kubuulira ekyama. Ekyo kyawa Namusisi obuvumu n'alyoka aluva ku ntono n'amubikkulira ekyama nti ali lubuto lwa Mbayiwa lwa myezi 3. Ssentebe w'oluwombo lw'olulimi. Mukadde wange neetaaga ebyokunywa kuba nsoma akatabo kano ne mpulira nga ndakaasidde. Ssentebe w'oluwombo lw'olulimi. Ndi n'abakyala w'olulimi n'abawuliriza abalabira ddala nti omulimu guno gwa ttendo twetaaga ebyokunywa. Manyi bw'onsoma nga tolina byakunywa ekituufu kiri nti obulago buno butuuka ne bufa. N'olwekyo ssentebe mukama wange mmanyi nti gwe olina omwoyo ogulumirirwa ate era omanyidde ddala oli musajja mugezi nnyo wamanyi eddimu ly'enkola. N'olwekyo bwe njogera ku byokunywa
neetaagira ddala ebiwera nze nkola ogwange mukama wange. Nammwe abagoberera abantu mwenna abagoberera Kinoomu oyinza okugamba nti Dokita Kaddu buli katabo konna k'ogendanga okusoma nze ateeka okukuguliranga ebyokunywa. Kinaatuwa amaanyi naffe tunayongera okubeera nga tuweereza. Teweerabira bw'oba ng'oyagala odiyo enkuza y'abaana. Odiyo nga bw'omuwulira nze nno naggamba ddamu eyitira olujjuliro lw'amaka. Lwaki? Mulimu ebintu nkomoleetu by'otagwanidde kubeera ng'osubwa. Enkuza y'abaana ye odiyo oba omusomo gwokka ogugenda okuzuukusa obukulembeze bw'omwana wo. Tubeera n'abaana baffe nga tayinza kwogera mu bantu. Tubeera n'abaana baffe nga lubeerera yinga omulaba ddala naawe n'olabira ddala nga takuwa maanyi. Kati okola otya ate okubeera ng'ozuukusa obukulembeze obuli mu gye? Kyokola jangu obeere ng'afuna odiyo enkuza y'abaana. Odiyo oyo nga bw'owulira nti enkuza y'abaana mu mpisa z'obuntu bulamu, ddala nno akikolera ddala. Lwaki? Empisa z'obuntu bulamu kitegeeza nti nakola omusomo guno ate nga ntaddemu eby'abakulu ate n'eby'abaana. Kyova olaba nti lwe lujjuliro lw'amakala ogwanidde ogamba nti kati buli Lwakutaano nteeka okuwulirizanga odiyo oyo n'amaka gange. Butereevu kino nja kukiddamu nti bw'onaaba omututte ne bw'otatawaana kuweerera mwana. Lwaki? Kyenkana ali mu ssaawa 2 nassaamu ebintu byonna omwana okuva lwazaalibwa bw'oteeka omusomesa na buli kimu, nassaamu amagezi ag'ekikugu. Ate ne maliriza n'enkunyonnyola obukulembeze gwe bw'oyinza okukozesa omwana bw'omanya bw'olaba ng'atambula bw'ati ng'omanya nti kati ali bw'ati. Bw'olaba ng'abadde abeera mu migoye bicaafucaafu atandise okweyonjayonja manya obulenzi butandise omutawaanya. Kwegamba nakwekamu ebintu by'otayinza nakutebeza. Bw'oba ng'owulira oyagala ozuukusa obukulembeze bwo bw'olina, ozuukusa obukulembeze bw'amaka bwo, ozuukusa obukulembeze mu baana bo, jangu ky'oyinza okubalekera ne bw'oba nga tobawadde bya bugagga n'obalekera odiyo oyo, butereevu ajja kubaakira. Nkiddamu mwegendereze, jjukira nti teri misomo gisinga odiyo gwenkola. Tegiriyo era tegiribaayo. Naye bw'owulirizanga ne nkugamba nti oyo odiyo atundibwa, butereevu amagezi ag'ekikugu na buli kimu tuba tubikweseemu. Abo bokka abawulira nti ddala beetaaga okulaba nti balina kye babeera mu maaso, be bokka. Naye abagwamu essuubi odiyo muveeko. Naye nga odiyo oyo lujjuliro lw'amaka. Omuzadde ky'ekintu ky'oyinza okugulira omwana. Ffe buli lunaku atugulira abaana baffe emmere, tubagulira engoye, ennyama, ice cream na buli kimu. Twalema okubaako ebigambo bye tubagamba ebigenda okubeera nga bibaakira. Obijjawa, obifuna otya, obikozesa otya, byonna biri mu odiyo enkuza y'abaana. Nze nkugambye najja kulwanagana na kintu kye bayita bwongo. Owayo akasente katono. Ekikulu kya byonna si muwendo gwa ssente. Ekikulu kya byonna mugaso gw'ojja mu kintu. Odiyo ono tomuwuliriza nagamba nti oba kyoba bamutaddemu gundi ki, naye omugjamu magezi ga kikugu ki. Kyekintu ekikulu. Amwetaaga beera ng'ojja mu kasanduuke kange, owaayo akasente katono n'obeera ng'omufuna gwe butereevu. Omwana wo oba omuweeredde kiba kiwedde. Ennamba yange 07732761 ate 27. Ennamba eyo obubaka bwonna bw'oba ng'oyagala kutugulira byakunywa, gwe nga weewaddeyo obutabo buno ogenda tuguliranga ebyokunywa, ogenda tuguliranga data owa vidiyo, oba ogenda tuterangako ssente ez'okuleeta ebintu ebyenjawulo, oba biki byonna g'oyita ku nnamba yange eyo, ky'oteekako kyonna kijja kubeera nga kintuukako. Nze Dokita Balige Yanko Nabalamaga. N'olwekyo tweyongereyo n'akatabo. N'amutegeeza nga bw'ali olubuto
lindako ekyo kyawa Namusisi obuvumu n'alyoka aluva ku ntono n'amubikkulira ekyama nti ali lubuto lwa Mbayiwa lwa myezi 3. Yayongera okusinda ennaku ye nti mwanyinazze gyambadde nsula namutegeeza nga bwendi olubuto yatulumusa butulumusi ekungoba neewuwe naŋŋamba nti ye simwetegefu n'akamu kundabirira nansindika Yowaana nannyini lubuto ate bwentebereza okudda mu bakadde bange nga tekisoboka kubanga balokole bali ab'edda nga tibaakalirako ddala muwala azaalira ku lujja. Wano ndi kuno we yasabira Namusisi amuwe engalo ze n'azikebera. Bwe yamala okuzeetegereza n'atunuulira amaaso ge agaali gatangalijja n'alangirira ddala kituufu oli lubuto. N'amusaba agira alindako. Awo yayingira mu nju n'abuuza Mbayiwa ku by'olubuto lwa Namusisi. Yasooka kupalapalanya awo nnyina we yamubuuliza nti omuwala abadde wano omumanyi? Mumanyi maama. Omumanyi otya? Maama naawe ne maama naawe nti mumanyi ntya? Mumanyi nga bawala abalala. Mbayiwa komya amalala ono nnyoko bw'akubuuza mwanukule ejjawo amalala nja kukuba oluyi mwanukule bulungi. Mumanyi nga abawala abalala nga bwe mbamanyi. Ko ndi kuno nti omuwala oyo si muganzi wo? Yaliko ko nnyina wamukyawa? Abakyala babuuza ebibuuzo. Maama bwe mba namukyawa oyagala otugatte mu bufumbo bwe Namirembe obwa DC n'obw'Ekitala. Tweyongere fumite emboozi maama, mweyongere n'ebibuuzo byammwe bannakyoto kwe bali bagoberera. Wamukyawa oba akwesibako? Kooli nti taneesibaako. Obubuuzo bwa maama we gye bwaggweera nga Mbayiwa akkiriza nti ye nannyini lubuto. Kyokka yategeeza nnyina nti ye talina ssente za kulabirira olubuto yadde omwana. Nnyina yamusekerera busekerezi era yalagiriza Namusisi ayingire eno gye baali. Bakyala abo mwana wange obalaba lwakukaddiwa ne bw'oba lubuto lwa nnaku 3 yalulaba n'alumanya. Tutunuulira n'akugamba naye mpa engalo ndabeko. N'agamba naye ng'oli lubuto. Oba okyanyumya gwe wabadde naye ennaku 3 n'akugamba oli lubuto ddala nga kituufu. Liiso ly'omukulu liddugala olw'emmindi gy'anywa naye mwatuliraba. Si bakyala baswaga. Naye teyeekunya. Najja Siikuluisa eyo abimufuuye nti Mbayiwa akkiriza nti olubuto lulwe. Kati akkiriza, kati tugenda ssala amagezi. Siikuluisa eyo lindako bannange. Nakulabira essanyu lya ndi kuno wazira Mbayiwa yataasanyuka ng'alaba obuvunaanyizibwa bwetegekedde
bw'ateetegekedde bw'ayingiridde fika tutya kyanke mugende tuleetera omwana siikulwiseeyo mamba wambayiwa yayanjulidde yeeyanjulidde namusisi nti nze ndi kuno Iva ndi kuno nze maama wambayiwa ndaba nkyali mbooko linda tulabe ebyembooko n'ebirala mu kitundu ekye13 si 14 bannakyo tukyakumanya neeyongera kubeera nga nkuwa ennamba nga sinaba kubeera nga nta ekitundu kino nkugamba nti beera n'omwoyo ogulumirirwa olulimi lwo eggwanga lyo beera ne mwoyo gwa ggwanga kkiriza nti bino naawe okyayinza okubeera ng'obisobola n'otuvujjirira mu butabo obuddako kkiriza nti gwe ateekwa okubeera omusaale okubeera ng'onunula olulimi lwo kkiriza nti wazaalibwa oli wanjawulo mu bulamu bwo era wazaalibwa kulaba nti oteekwa okukyusa ensi yo tobuuza nsi yo kiki ekukoledde naye weebuuze kiki ogikoledde 773 27 61 27